sawe nesigamu bwino okategedde basize bwino mu kisaawe langi golo posts neza langi munsi nti mukyayina ensi gye muteeka emikolo ne musiiga bwino langi sina langi oiro nekyeyo bakubye ekyeyo webagenda okubeera era ne boogererawo nga abalina prosperity babadde mu prosperity for all naye nga webayimiridde tewali prosperity addayo bwe bayimiridde no neyayogedde nga tewali kiriwo kuba ate ekyotero onyumizaayo simanyiyo manyiyo bulungi nnyo tebabadde birungi tosobola wali we babadde bayimiridde nkugambye yabadde kisaawe nga kuba nze nkamanya kakasaawe kataka nabaitawo kasasa naye emikolo mumwagizira lwaki ate twagizira ate bakugamba myaka 4 nti balwana naye gwe walabye kakati eyo kankubulire eyo ye gateway ya Buganda eyo ye gateway yaki ya Buganda awo ekyotera mutukula boda tewali luguudo naye eyo wewagatta Uganda ku Tanzania wewagatta Uganda ku Zimbabwe wewagatta Uganda ku maserengeta ga Africa ng'ate woba oli Uganda strategically engeri gy'oli landlocked gali amazzi agaleke Victoria goba nti occupyinze all through okuva mu eastern nga gakatinga across paka ekyotera ku border gaba gakuyambako okuba nti osobola okukolerayo trading ey'essente nyingi kubanga toyinza gerageranya ku trading na Tanzania na Rwanda kyokka kuba erigenda agadda side erigoma ki makole you are landlocked country oyina Tanzania ekkubo lyokoleramu business teriki ligale oluguudo luli buli lunaku okuva ku macha 24 hours kubako emmotoka ez'ebyamaguzi naye lwe lusinga obubi mu Uganda gyojaguliza ebyo byototteyo ebyo bo baba bakola ki balina bajeno bameka mu magye ne jeno gwe balina Kayanja nagenza okuwulira nga bamukayanja byattaka bamutwala ntyaji mubalabiridde nga bamutwala ntyaji lwa ttaka gwe balinayo jeno omu ava ekyotera waliyo omulala gwomanyiyo kakati tunuulira oluguudo awo manyiwo eyo awo kalisizo okuvaawo kalisizo kuyingira eri yonna yonna paka eri ewa Honorable Geoffrey Lutaya eri mu Bagasta Lule wonna genda olabe oluguudo olugendawo eyo ye gateway ya Buganda ku Uganda n'ebyamaguzi mu Uganda siri mu kubeera tribalistic naye kubanga awo wokka we wafula oluguudo lwokka Buganda lwe lulina olukwata ku boda y'ensi endala okategedde nziremu Central Uganda era nga we wali Central Business District entry yokka gyeyina n'eggwanga eddala Tanzania nga it's the same region lwe oluguudo lwe lutaliwo naye ogamba nti wajja prosperity for all kati va ku kisaawe anti ngambye ekisaawe pungulu nkugambye basize nakyeyo oba omwana yabiguze mmeka ebyo kati basi bakutera bwino ne banyikamu muddeeyo abantu mbalaga ebifaananyi wokugalagi letayo opeyiro 2 ne basiga ekisaawe bagenda okubeera emikolo gy'eggwanga nga Kyagulanyi anajja tujaguza okubeera mu myaka 4 mu gavumenti n'aba nga agenda mu kifo nga tetwazimbyeyo matiribona abantu ge balijjukirirako agali refreshing. What is the corporate social responsibility of the presidency? Ku sente zetumuwa danagana obunagane ne bagenda mu kifo bwekito ne bategeka omukolo nga babalangidde nnyo abantu bawo kiki kye babadde babebaza kugamba oluguudo tewali okay tewali luguudo tewali traini naye nkugambye wakwatagana na Tanzania kyokka akola Congo naye ng'okwata olw'ekongo manye nsizo ogwamu ekongo kati tugerageranya mpuliriza wabagamba nti oluusi waisu ayogera nnyo okay kati kanjogere mpola bw'okwata Congo oyina Central African Republic oyina Congo Brazzaville oyina Angola among others
eyo corridor ntalo zeziriwo ntalo zezikola ki zeziriwo bwokola eno ne Sudan, Southern Sudan bwokola mutukula ekisooka border one nungi nti yo trade oli kumpi ne Lake Victoria okay kuba mugabana amazzi ago ekyokubiri kumpi ne Central Business District kuba region yemu oyagala okukkiriza toyagala kukkiriza ontegede bulungi kakati nsi kizogattako mu byenfuna mu economy bwoba okutta olwe Tanzania tandika ne Tanzania mu byenfuna oyagala kutradinga na Tanzania oba oyagala kutradinga na Congo bwobanga oyagaliza ensi yo nga n'abantu abo wakoledde emikolo egyo tebalina kye bakukola okujjako okugenda okulangirayo ne mutabani wo nga bwe mutateeseteese Uganda ku nkola ya bufuzi bw'amateeka ekyo kyekyabadde kikulu lyabadde boggwe kujja kulaga lyanyi nti nange kasita nafugamu taata nga tannavaako byebiriwo wabaddewo ekiriwo gweoyinza okugenda ne mukoleramu badage tewawula na bujingo tewawula na bujingo esi tebaziteekawa emirimu gy'abantu bagisse basse obukozi bw'abannansi kuba gwe nkugambye omanyi sente mmeka trading kubanga jjinja lufu tewali luguudo Katonda jagamba nti kakolansi tewali oluguudo olugenda ku boda emutukula tu Kampala Central Business District lwandibadde luguudo nga lukole mu nkola ya njawulo kubanga luliikiriza Uganda tuli landlocked ekigambo landlocked tetulina mazzi gagayanja gali aganene okusobola okubeerako gali agameeri ag'ebyobusuubuzi aganene kyovola batukozesa Kenya ne Tanzania tulina borders eza trades biri Kenya and Tanzania ne tu prioritizing ogenda okubba obubbi bwa gavumenti ya NRA obubbi obunyaguluzi lwaki oyogera bwotyo gemazima nakatuli mu kusasula muwendo buli mwaka tusasula $65 eza dola manyisende mekezo bakiriziganya batyanga enensi tubanja ate netugikolera enguudo anti byebyo byenkugamba twakatonda yatukola bubi twafuna abanyunyusi bamwami gavumenti gadibengalye abatamanyi era abatayagaliza Uganda nkugambye ziri ensi gwewuliriza ekongo bwoyingira ekongo njagala okitunulire nga tutadde mu kkonda lya byabufuzi era temuli kati era temuli teri kkonda lya byabufuzi era leka oli awuliriza ambuulire gwe bwe bakuwa visa ya Angola ne Zambia ogendawa gwe bwe bakuwa visa ya South Africa ne Central African Republic ogendawa gwe bwe bakuwa visa ya Tanzania ne ya Congo Brazzaville ogendawa ose ate nkugambye trade ekyotera eyo kola oluguudo yeriguli omwalo semyalo gwe bayita ogwekasensero ogwekasensero emputa eryawo tebangako walala wonna naye gwe nonga nti amataka kati eri ewava amata oba wakolayo boda to boda lwaki enevyo emputa tokolayo emputa n'amata kyekireta sente nyingi owayanga niba ino ng'obaagaine amagombe gali bali ababegomba emputa njidi emputa n'amata kyekyebeeyi ekireta sente nyingi mu Uganda emputa beeyi erimu nennuuni kakati gwe oba bano aboonuna wano oba twabakola ki simple omwalo gw'enkasensero gukanga omufacilitatinze infrastructure kuba toyina mmeeri toyinawo kintu kyonna nammwe ogendayo muflyingayo mu helicopter nina kyenjagala tuwunzike nakyo ku nsonga eyo enkola eno ey'okukuza emikolo egifaananako bwe gityo baasalawo ebeere ng'etambula ebitundu by'eggwanga bitali bimu mbwe ebitundu ebyo bisobola okufunamu kati awo awatali na woteeri ekyotera gwe okujja nga tomanyi waliwo woteeri ekyotera woteeri eriyo ate yasuze ekyotera bakuulire we yasuze kyotera waliyo Serena waliyo manyimu mukyotera kuba nze olwo oluguudo eno wabapayasi mugalasi si konkona enabisere oba tonatuuka kalisizo oserengeta eno mba Paulo Semwogerere okuyingira mu Masaka mu kibuga awo nawo oluguudo lwe lumu kati awo wonna mbimanyi ebyawo egayaza teriyo
eziyinza ku accommodating agamba nti abantu bafunye maha kakati bo economy bagitambuliza ku mikolo gyabwe kiki bagenda nakyo ekifunisaamu abantu owayangani baino ng'obaagaine gavumenti yalemu eno yadaga gwe tebangawo tali nabo bennyini bwebabuuza mukoze eki ebusoga balese sekoko zafuuka embuzi naye embuzi ate yali ezito sekoko yali ezitowa embuzi ate kyabatabudde nabo balese naye mmwe ogambye otya sekoko yafuuka embuzi oli bino ebya parish development model busoga abasoga abo jjajja tajja basonyo bamwadde nti omanyi ng'agenda ate basooka binyumya ku lediyo musekoko zivaamu embuzi kakati bagenza oleeta embuzi ate nga sekoko ezitowosinga embuzi nejjajja nagamba izizitu akona tabu nga sekoko afuuka embuzi naye nga ate embuzi sekoko ezitosinga embuzi gyefuuse kakati bagamba tate embuzi yandifuuka akamyu parish development moto yaleeta amatooke maleeta bagatemesa gya ne Museveni gwe amatoke ga maleeto batemera eri bati sebatema naye bagatema omanyi yajja n'akawunga mu covid n'akateeka mu kasuwaati akasa akawaata amatooke naye gwe ebintu by'emyaka mukama nsaasira bwempeza ng'ekyenda ng'otwala obwa gavumenti eno ku bunkozi era mu nkola ey'okugoberera amateeka mu nsi yonna ebeera ekulemberwa abantu nga bagobererwa amateeka mu nkola ya demokrasiya. Nalabye abeNRM bayitiddwa bukubirire ne bagenda mu kokasi era ebyavuddeyo ne bagamba nti Anthony General akola enteekateeka ezireeta amendment babeeko bebatereeza okulaba nti kooti y'amagye tetyoboolwa nga kooti ensukulumbu yakoze. Ebyo byonna General Museveni abamukolera balowooza agenda kuwangala nga nfudu. Balowooza nti agenda kuwangala nga nfudu oba nabo baliwangala nga nfudu naye enkola ya ssemateeka teba bwetyo nti ekolebwa okubenefitinga abantu ng'abantu. Uganda is not a military state. Newankubadde mugifuga mu ngeri eri militaristic era nkola mu ngeri emenya amateeka ye pronouncement ya Supreme Court. So abeNRM bangu nnyo kozesa nga balowooza nti baba bawangudde Kyagulanyi, baba bawangudde National Unity Platform, baba bawangudde abantu abanyigirizibwa, naye nkubuulira abantu abali ku street bagamba nti Kama is a what? Eriyo ebigambo ebikozesebwa nti Kama is a what? Kati nti kirala sikimanyi naye bali bakimanyi bajja kijjuzaawo. Era bimala ne bidda. Bawamba akamba nga bwe bawamba Ssegirinya. Oba ontegedde? So system excuse me, system failure. System failure. Nga system nfu nawe mala nekwata ontegedde no gwe noba go wateekateeka system neno teekateeka system nfu nawe mala nekola ki nekwata. So system erina okubanga eri created ekintu kyonna ekiteekebwawo ng'omanyi nti naawe bwe kikutuuka mu koona you will be accountable but not regrettable for having put up a failing system. So bino byonna bibabala bigenda kuggwa kubanga ffe obuvunaanyizibwa bwaffe bwakugjawo nakyemalira. Tosobola kusigama kuteekawo mateeka nga gwe teeko litadde okulwanyisa Kyagulanyi nga gwe teeko litadde okulwanyisa Besigye ng'abantu. Tekisoboka. Era amagezi gali amatono ag'obukulembeze bw'ensi kitegeeza oba oyawukanye nago. Ebigambo bye nawulidde mu mukulu omu eyagambye nti katutulemu tulabe kye tunaasalawo n'amagye kyekijja okuteekebwa mu nkola. Ate gwe nkubuulidde olunaku lw'oliraba nga bagenda ate olyewuunya embooka ezisinga abali bazze kuba abali b'amagye. Embooka erisinga okuvuga mu kibuga tegenda kubanga ekubwa bannansi ab'amagye bajja kuba bakuba bano abadduka kubanga bakubuuza odduka ki. Wuyo
gweze kubuulira kubanga nabo banyigiriziddwa nabo babbiddwa golowooza obubbi buli isolated nze jo omujasi yankubidde jo omujasi yankubidde naye nga mbuuza kimu byekawempe bitambudde bitya titulina mmwe bagezezaako kule naye tulina mmwe maanyi gaki tebagawula nti maanyi g'abasiviliano oba maanyi g'abajasi twagamba maanyi g'abantu gaba gakokota omwebembezi weitu Kyagulanyi Robert Center musinguzi kirikiriya vision beara kakati bye baliko byonna byapa kubanga ensi ate nagambako filosofe y'obusika nti bw'obanga oli taata n'oba n'abaana okuva mu bamaama ab'enjawulo n'okuliriza abaana abamaama ono gw'oba oyina ewaka bokka bw'ova mu nsi ne bali bakayana kubanga gwe babadde batya oba tokyakola ki era yensasage zibeera mu maka bw'obanga wabakuzanga okoze eki oba awudde ng'obasusudde tebayinza kukkaanya ennaku zino wana omugenzi Benedicto Kiwanuka abaana baabo muwala bajjako oli obusika ti ebintu abitunza bimaze gwe tukubuggyeko obusika kati gwani agamba nti ku nsi ey'abantu abasukka emiliyoni 4 mwezi nti gwogenda kujja n'omusikaawo nga talina na merit era alina kufugamu nga gwoliuko kuba nawe wategedde nti ogenda kirabibona yonka mukatono kiremye kubanga era ne bwe tukuba mu ttooki mukatono yalema okubazza anaagata bebweru tagaseba munda anaagata bebweru kabagezi bokka so ebyo byonna bye bakola taamu egenda taamu ki taamu egenda omanyi ffe nakunyumiza ku taamu egenda ekibibi eyo oli yatereka biscuit yatereka biscuit ne blue band ndumuga kati bilye naye gomanyi okulya box ya biscuit ate kutoyi yavaako bulijjo banne tabawuwa nemugamba kati bilye tobizaka teri agenda kubirya lya bintu byo lwaki abali ku ludda oluvuganya kati ne bano bali ku taamu egenda tebafaayo bakavuula bukavule lwaki abali ku ludda oluvuganya gavumenti mwe musinze okutunuulira obubi ekintu kino ekya kooti y'amagye kuba timenya amateeka amagye omanyi omulimu gw'amagye naye gomanyi kibayita amagye kirina okuba nga kyekintu ekiweebwa ekitiibwa bw'oba otambula mu nsi ku bisaawe by'ennyonyi ng'ogyeko ekya Uganda basooka kuyita bamagye nti bw'oba osaavinga mu magye ga Amerika tukusaba gw'oba osooka ku layini totawaana ensawo zisitule nga bwe ziri gwe ow'amagye ga Amerika tukwaniriza nnyo ku kisaawe kino era tujja kusituka mu budde bwe tuti tukusaba ojje mwe abaazirwanako temutawaana kudda mu layini era ow'amagye ayina kubanga be bakuuma ensi be bamu ku bantu abambala fulaaga eraga ensimu golowooza buli akola mu gavumenti alina ekyambalo ekiriko fulaga ya Uganda era eyo fulaga yeyawula mu bibomboola byonna yebafuula abajasi ba gavumenti ya Uganda they are supposed first of all to secure our borders obutendeke bwabwe bwakutemula bayingira wano abaffe abatemu bayingira gwali eyo tiikinga kigambo kisigale ku mutima gwe kakati bw'okwata amagye kati ne bagawamba n'ogawamba kati bakugamba nti bagala gawula aga Special Forces Command bagawule ku UPDF kubanga bamanyi bulungi nnyo nti they have neglected the duty of us having a professional army abajasi bangi abakabi ddala era saagala bwe mba njogera ku magye oba ku poliisi abantu balowooze nti njogera ku kifaananyi ekinene ekirina okurepresentinga amagye abantu gye bali ba professionals abagayingira nga baagala kutaasa Uganda bulabe
nga baagala kutaasa Uganda kabi nga balaba nti kyamuwendo okubanga on the line of defense kuba Uganda singa bagirumba mulina okubanga muteeseteese bulungi abayambako Uganda so si magye ga Uganda kulumba bannayuganda bano nga bwe bagakozesa ekyo kiba kikyamu. The deployment of the army kati ng'ogamba nti mu America bakutte ba Marshall baba deployinze ku American soil naye wano November 18-19 kiri ku record General Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera ne Cable News Network ey'omu America abasinga gye mmanyi nga CNN yayogera nakkiriza nti abantu abaatemula abantu banna Uganda 5 ye bakkirizaako 5 nti kaali kakundi akabatugumbuza aka gavumenti aka commando unity akaali kakulemberwa omugenzi Lokech. Commando unit etemudde bana Uganda ayogera ebyo ye General Yoweri Kaguta Museveni. Ennaku z'omwezi 14-19 2 ezo facts tezigenda kuva ku mitima gy'abantu bantu babatta Kayungu bantu babatta naye nga ababatta ate be balina okubakuuma kyekiruma amagye gava Somalia nojja amagye mu ddwaniro nojja ofuula eggwanga ly'eddwaniro olw'okubanga owagira kya omusango guno gwe mutanawandiika gwe bayita omusango Kyagulanyi muguwandiike nagwo mu constitution baguleete bagambe nti mu Uganda eriyo omusango gwe bayita omusango Kyagulanyi kadde mwakonkafune bulungi bagende mu constitution mu parliament bawandiike omusango Kyagulanyi kuba gwe ffenna gujja kutusinga nzogwo gunsinga ne bagutekayo nga gye guli mu gyeri omusango bw'obeera ng'oyagala nnyo Kyagulanyi omuwagira nti ogenda kuba oguzizza ate kuona agenda ekyokuba mu mazaalibwa ogwo bajja kutusiba batumalewo omusango baguyita Kyagulanyi baguteekeyo kubanga zino ensobi zonna z'olaba they are curtailing the generational vision bearer and they can't. Katumala okwazira gamba nti mbimanyi nnyo naye nze bwe mpulira omuntu wa bulijjo ng'anyigirizibwa ng'owa boda kinkakatako okuvaayo kola ki okumulwanirira n'okumuwa eddoboozi kuba lino eddoboozi si lyange nze Katonda yalimpa naye naaliwo obuvunaanyizibwa kati byonna byenjogera kyova olaba wali maze nentekako empenduzo kuba mba butatekako mpenduzo enkya badde ogenda kola yagambye era waiswalabye so ntaddeko empenduzo lwansonga naye ng'abantu obukyayi obuliwo bajja kutuuka waawo kuba omuntu omuteekako evvako n'atwala piki ng'ekisoko gimuwadde mu buseere n'otuuka ng'omaze ogimuwa mu buseere ate n'okyusa olutambi n'odda n'otukusa olukujjukujju n'ogimubbako bwe bankola ya kampuni eyo ne kampuni eyo mugyegendereze bayaaye babbi tusuubira nti mugenda kolera ensonga gigoberere ssebo abantu tujja kuyimirira nabo era ne mu puroguramu eno tusobola okubaleeta eno yennyini ne tubawo omwaganya ne babulira bannayuganda amazima kubanga ffe byonna bye tukola tubikola ku lwa bannayuganda naddala abo abanyigirizibwa. ntwalako ku kitebe wagawulidde aliku ga kitebe sooke ga kitebe sooke ga kisiike America miliyoni 4 miliyoni 4 sokumbuulire kyekiri mu America babadde bazirya nagamba tuli kumpewo kumpewo kakati bajjajja Andrew Mwenda n'abalala sitejja kujja kano ka program tujja kakola abantu kababu babadde batwala $1,000,000 bwe buwumbi 10 n'obwo buuza nga zikola ki nga zipromotinga bisiike ampuliriza bino lwaki kuba saagala abalala bamanye kakati ebisiike bagamba nti byo si kyekizibu omusango naye bano ababipromotinga be bagenda okusibira etteeka weeriri naye yayisa etteeka ate abadde afuna obuwumbi 10 n'obwo 15 abyongereyo byagalibwe
ensebyo eyogero biti era ezimu ku method ze baafuna okukozesa yeri esembayo gye nagamba eya reverse psychology. Tulina status, tulina celebrity ye Bobby Wine, he's a superstar, ensigo esinga okwagala. Kati mu reverse psychology sente z'okupromoting ekisiyaga oziwa Abedi Bwanika. Abedi Bwanika najja n'akolokota Kyagulanyi nti musiyaga. Abaana abato abaagala Kyagulanyi abasalawo nti kyaliba kye tuliba nabo ne bakula nga kye baliko nga basiike. Reverse psychology byonna biri muziri emiliyoni ennya. Omanyi Bobby amaze ebbanga ng'agenda mu America wali ng'ali ku bino ebya Uganda sente zeefuna zeekozesa mu bukyamu. Ampuliriza wano wakulu era ali eyo nga Bobby enkya birthday yegamba happy birthday kubanga amaze ebbanga ng'ekimutwala mu America. Bannayuganda ng'era abagamba nti ndi ku sente eziri wano ezikozesebwa mu bukyamu ate ali ku public record ng'akugamba bano bakipromotinga naye babadde bakikozesa ng'ekyebyobufuzi kyeyayogera mu parliament mu kyeyayogera ku BBC ebungereza kuba bakimubuuza ebungereza aga nti bino bya bufuzi bakyambaza nze bakyagaza abaana naye si kyekyokka kubanga ye yasasula omuwendo gwa myaka 10 ebungereza. Ndi ku Kyagulanyi Robert Center mu mwagala w'abangi birthday boy obuwumbi nga babujjayo. Trump n'ayagana omuntu wa Uganda nesagamba wano nti nze mewunya bali ku Trump akaba babisike sakyogera sakyogera ampuliza tetwakyogera nti bano sibategeera balaba batya ebintu. Foreign policy Kyagulanyi yagiina the red movement is in America. Kati gobi wakanyoti unabi wakanyoti yalina foreign policy gobo yagalo bato yagala emyezi ezi bali mutasibe utasulewo. South Africa akaba, Kenya akaba, Uganda ali kumavivi kubanga bano tebabadde bakozi bate emirimu gy'abantu babadde ne sente ezo ze bafuna ezokozesanga $4 million zibadde zijja. Anita Amonga ave ayogere babujingo bonna zibadde zitukira kwani esente government ezimanyi $1 million nya bino byenjogera biri ku likodi Anita Amonga azimanyi gwe babuuzo bate bafunanga koza abizigo. Ate wano nga mukwekalakasa nti bakirwanya anti kyekyo reverse psychology. Reverse psychology bakuzanya bakita muzanya ebyobufuzi bya kadda nyuma. Omanyi bino ebyokulaga nga ebigere wayambalako ku ngato kibaliga olina alaba left nga ate right yetambuddewo. Kakati kye bakola bano batambula kibaliga basulawo left naye nga tataddemu ya right. Kakati yeyo bwe buli yerevo y'obukuusa bwa gavumenti eno gwali eno atakyawanga General Yoweri Kaguta Museveni ne banne uliraawo nnyo. Ate nakigamba kiringa mu firimu omuntu owakabi ennyo era ogenda omaliriza nga yalimu eyo karakita. Kati ne wano babadde bakikola ekya promotion ffe kituluma nti babadde bakitwambaza nga ffe bannanyini kyo. Nze nina kafaananyi ke nali ne bossi nga tuli mu mbeera ey'okuvimbamu. Abedi Bwanika yakateekako ekigambo ekyo nti eyo poozi y'abasiike. Abedi Bwanika naye ne mbaga Abedi Bwanika gw'omanyi okugamba nti oli musumba nga talinayo kyaki n'emumbu alina kyaki naye yaba afuna sente ziri nga be bateekako omukono. Ate ne ngamba Abedi Bwanika ye byaluddewo ng'eyo gemu agitambuza ekisiyaga aluddewo nnyo. Abedi ate ebyo $1 million bwe mba nimba bagende mu kooti. Abedi Bwanika gaga amawulire gazze ate nze yagalese sebo nze yagetise nze yagalese America Trump yali eri yalagira ne Bobby olyokanga nojja kubanga tebyandibaddewo temwandibitegedde gwoyagala toyagala tewandibitegedde. Wano waliwo sente za iPod nze nali Netherlands kubanza abagamba siri wa bulijjo muziri enkiiko mu America mbaayo Netherlands naliwo kwa iPod bazungu nagamba this Bobby Wine
iPod in Uganda has failed. Lusungu nga luyita wali. Twende chairman Nyanzi Mutu wa watu n'abantu ab'enjawulo. Gendo babuuze kakati kayongosi oli kuseka busi. Nkubulira. Oluzungu lufukulu. Naga nti iPod let's just remove iPod. Yes. Nange ndeso olwa Victoria ndukubyewo. Ogase. iPod emisinde kakati lusa ali mu KCCA yali akulira iPod ali mu KCCA Kyagulanyi Robert Sentamu ayisezza empiki zonna toyina kyomubanja muna Uganda kakule bweti katono jo ntwale Kawempe tumalire Kawempe mulire Kawempe kati ab'ekisike naye lwaki Bujingo tavaayo nayo Bujingo vaayo oyogereze baakakuwa kugashumba gasampa gasampa nagwe webunze nakubuuza nti naye lwaki aboogera gwe batekeko ebintu ebiri ku batooki eri ey'omunda olabe eyo no topic nga $1 million 4 babadde baziwuuta buli ddakiika kugula bizigo kubuzaabuza baana baffe gwali oliddeyo gwe bakuteena nze ekiriko kiri nti they have been promoting kuba sente ziri sizaabo abakirimu sente za kukyongerayo kitambule ekiruma nti omusango gwe babadde beekolako nga baliko n'okusasulwa babadde bagwambaza abantu abatalina gwa mungu zambi lyonna ku ekyo binirira mungu abaali basalira musango kika kikayongo n'okwata omusango gwe goza gwe nnyini ate n'ogwambaza abatagulinaako tabu wadde General Yoweri Kaguta Museveni Bujingo ngoso abedi bwanika finito kanzije katono kakati nowuliriza ebyo yali empaji ey'ebyobufuzi ku Kyagulanyi timusiyaga kati bibyo bwe kaba kabadde kalulu ka kisiyaga kakati bakawanya wayagadi naye nagamba yawetadde koona n'owakana kati ali mu koona lyawa ali mu lyokulya kusatu bakyalengera negwe yavaawa bibi tuve mu byokubalaata nti tuseka kubanga abannayuganda namwe saagala bakuumira ku pulesa njereere tuletamu ka human emba happy kyenjagala bagamba bino ye reality kitwale emboozi nti si yakukukwasa nnaku naye nga kyekituufu amaze ebbanga ng'abagamba bali era kampeyini eri yonna ku likodi nti bali sente zemuba Kyagulanyi omwagalo w'abangi tagambangako nti America yerijjako ni Museveni naye bali abadde ng'abavunaana okumuvujjirira sente ezitalina makulu ne zijja wano ne zimuyambako okuwangaalawo Anita Gati yali yenyumiriza mu Trump ate yali nagamba oyo naawe kubanga nzijukira wano program oyinza okugamba Anita kyeyenyumiriza Anita alina kyamanyi goyinza okuleeta eri Anita alina kyayogera nti Anita ku byobufuzi atalina kyamanyi oyo kati ahaddemu ayogere yakagenda yemeka bakamulyako esente ozimanyi obungi ez'ekibulooka nti bali mu kumala mpapula genda gwemanyi Kayongo tomanya sipiika wa Uganda bamukubye ekibulooka mugenda mu America nekyagulanyi nebakukyawa abantu batuufu kubanga bwokuba amajja n'omalayo gwe sipiika gweki ne ate nga ye president yalondebwa abantu ne mutamulayiza eri agira bugizi nti alonti wuyo nti hapana kombya ne basanga erinnya lyonna nti Anita Magogo wali kumpapula nkutidde wayateekawo lama kikaaki kakati zizo sente zibabadde Anita Amongo bafuna ez'ebizigo ate nze nkubuulira sirimba nti oluvannyuma lw'omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu okuyingira ebyobukulembeze bya attracting abantu bangi okweyongera mu opposition naddala mu mugigi guno by election tubadde n'abantu 10 ababadde bakompitingira flag ng'ate bonna tolina muntu gwogenda kunyooma mubaddemu omuyambi w'omubaka Segirinya mubaddemu kansolo Nalokola afunye tiketi mubaddemu muganda wange Obi wange Magala Omar mubaddemu doctor mubaddemu bayinginiya ab'enjawulo so kikulaga nti waliwo bweba nnimiro ebyokukungula bingi kubakungula ku wagazi era kitegeeza nti okufunamu ekirungi nakyo kiba kumpi
ku mikisa emirundi 10 ku kinnaakyo. Kaadi ya National Unity Platform okusinziira ku ssemateeka waayo egabibwa era erangirirwa egabibwa ekitongole ekisemberayo ddala ekirina okutula ne kigiyisa kye bayita the executive board. Executive board etuulako abakulembeze bokka ab'oku ntikko. Kitegeeza deputies tebatuulako okujjako ba deputy presidents ne ba deputies, I think ne deputy mobilizers, regional mobilizers. Kubanga batuula ku board kakikako akayisa akalisivinga ebyo ebiba bifuniddwa akakiko k'ebyokulonda mu compilation ne kabiyisa ne bifuluma okugenda mu bantu nga bwe mukira bakideclaringa. Nagamba nti process erimu emirundi 3 eno ey'abano ebaddemu debate max 10, ebaddemu max 4 eza vetting nebeeramu ne max 5 eza ground. Honorable Nalukola afunye 7 Magala afunye 5 n'abalala. Ekikulu kya byonna nti we tuviiriddewo era we buzibidde olwaleero nga tewali muntu yenna yemulugunyiza ku process ya kibiina era yenna ajja kati ekyo kye bayita afterthought oba a fishing expedition okugenda mu nnyanja olaba oba olina ky'oyinza okufunayo kubanga singa process ebadde nga si amazima n'abwenkanya already amaloboozi ago twandibadde tugawulira na buli kati agandibadde gawakanya process oba n'emabega. Njagala okuyozaayoza muganda wange Honorable Nalukola Elias Luyimbazi Pleader. Omanyi bulungi nnyo nti Honorable Nalukola abadde activist okumala ebbanga. Honorable Nalukola namumanya ndi mu secondary. Twasinkana Kibuli bwe twali tukuŋŋaana ng'abakulembeze b'amasomero abayizi b'omu masomero ebiseera ebyo lwe nasooka okumulaba, and he was quite a superlative young man then. So tekyewuunyisa era ne ku pano bawadde owulira kwabaddeko abo yali omukulembeze waabwe nga head prefect. Waliwo akantu kenzijukidde wano. Jjukira nti waŋŋambako nti oli muwandiisi. Oli muwandiisi wa nnyimba oba biyiye? Mpandiika emizannyo. Emizannyo? Nalukola yitibwa muwandiikirayo ku muzannyo. Ate Nalukola yesi wa mizannyo. Nalukola ate ye Kabaka. Tomanyi yayimba ne Bobby? Bayimbanga ne Bobby, just yewe byagaziwa agakagenda ebya academic. Nagamba nti so njagala kumuyozaayoza Honorable Nalukola. Manyi bulungi nnyo nti agenda kuwangula kalulu ako. In fact yawangudde dda. Abantu abamwaniriza mu bungi bendabye mu kawempe ate mbadde ndudde okulaba abantu abangi bwe batyo. Nabalaba mu kuwaniriza omubiri gw'omugenzi Ssegirinnya era nzizemu okubalaba olwaleero nga baaniriza omwana waabwe. Nalukola nzaalwa yaawo, Nalukola akulidde awo, Nalukola asomedde awo, Nalukola muntu w'ekawempe ddala. Lwaki mwamyumyudde nnyo ku be musuubira okujja ku Bwannamunigina? Mawulire genfuda galaga nti mwamyumyuddewo nnyaawo temwagala bajja independent. Era ffe tulumyumyula buli kye tubaamu. Gwe buli wootuwulira manya nti zirina ti ezimyumyula. Ekyokubiri, ebintu bino byonna bye tukola biri in the interest of the oppressed Ugandans. Therefore tewaliwo chance gye tuyinza kuwa muntu yenna obutakola ekyo. N'ekyokubiri, omukulembeze abantu bamuwuliriza. He is in full command of the party and the future of this country. That I can assure you. Njagala mu ngeri y'enjawulo okwebaza abantu bonna abadde mu lwokaano luno, naye okusingira ddala njagala okwebaza ne ssekwebaza muganda wange Umar Magala. Umar Magala teriyo bigambo byonza mu describinga kati. Ndowooza mu bitabo by'olutabaalo lwa Uganda erinnya lye lijja kuba lya Laama. Yeah man. Kubanga he takes all the boxes of what this liberation needs. Yeah man. Kakati ekiddako mugenda kutandika kutalaga kunoonya kano. Kati njagala okubiriza abantu be Kawempe North nti candidate gwe mulina okulonda candidate wammwe ye wa Manvuuli. Mwamaze amannya ku nkalala z'abalonzi
ba process eyo yaggwa fena tukimanyi katutandika okukubiriza buli omu tosula nga tononyereza nalokola abantu 2 3 4 5 ayinza okuba butabatuukako mwenna olw'obufunda bw'obudde bw'ayina naye njagala okubakubiriza mwenna abantu b'e Kawempe North candidate gwe tulina candidate gwe tusubidde candidate gwe tusuubira candidate ow'essanyu annyonnyola ensonga muyive ekimala tagenda mu orientation nti ate bamubuulire ebyokukola nti ate oluzungu balusoma baluva eno ebyo yabisoma n'abimala mwana w'e Kawempe yali head prefect e Kawempe akoze amateeka ng'agaweereza mwe bannansi mumubeereremu waali ne watali abo bonna abamuyinako embeera yonna eno si essaawa ey'okumuvunaana tutambule ku lw'ekinene ekya Uganda. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omutwe bulijjo nze Kayongo Hakim ndi ne Honorable Alex Waiswa Mufumbiro the weapon gwe tulinaye wano sabbiiti eri nali nina akantu ke nali ntegese naye lotajja lwali wasenga baŋŋamba nti oyagala kubuuka mu mmotoka nti biveeko ebyenguudo bwe bityo nguudo za wano nakola otya waliwo omusajja oli gwogambye ow'ejjindi aliwa ono we kimanya kaonda nti akuba ekifuba ngaga nti agenda kwebaka e Kampala wano lwekina bakimwetagisa myezi nga giikyo okulaba nga eggwe towangula kalulu akawa nakawa east Abedi abimanyi leka Naganti. Abedi abimanyi binakawa east abimanyi nagamba nti negundi ganfulu Abedi abimanyi leka Kayongo tonkane Abedi abimanyi nti ki agamba nti ki agenda kwebaka e Kampala wano oba kyetagisa myezi 3 oba 4 okulaba nti Alex Waiswa Mufumbiro awulira nti ojja nakawa east awulira tojja kuwangula Abedi bwagamba wakiri ajja kukola buli ekisoboka awulira nti ne secretary jinajja e Kampala naga tagenda kubikkiriza kati agenda kwesimba wombi agenda kwesimba wa wombi awo simanyi strategy gyaleeta naye just badde nkubulirako nga musajja weteeketeeke mbadde simanyi nti alina amawulire ganinako nze gesitanamanya naye mwagaliza birungi byereere bw'aba nga nteekamu abamu ku abo mu nsi baayinanga ekizibu ekyo kikulage nti ate nange mulaba ng'ekizibu kati Abedi bwanika yani naawe bwobusajjasajja naawe bukatikatikyani akabedi naawe kekani just muleta obuntu naawe just tubusaasira busaasizi kati oyo Abedi yani naawe oyo n'obwa Abedi bayinza kukola ki oyo Abedi gwe Kayongo Abedi yani uza Abedi just banyumya mbunyumya biri bye bakangakanga kato bye bakyaliko nakati maana ate nze ndi mulalamu ddala ndi mulalamu ddala Waiswa ddala nkumunaye ate nkubuulye kati nti Abedi uza Abedi gwani Abedi manyi tekiri kubya kwesimbawo nze bansoleti nze banjagaza kufa nze banjagaliza kufa bye baba balowoozaako byokka Babedi era baali bakozesezzaako n'omuntu gwe balowoozanga nti yali kyali wange nti wa munda abalala babimanyi era babinyumya mu takisi era nga balowooza nti basobola okunzijawo so Abedi si yayogera Banita Mongo beboogera kuba enkiiko ze batuuza zonna nzimanya nakugamba nsobola oketta ate kyenkugamba mba nkitegeeza ndi mukesi the weapon that spies kati bafa waisalumya abantu omuto gweze kubuulira nekiki kyokyoki kati nekinvunaanya nze nti kwagala Kyagulanyi nekyagulanyi ngenda kumwagala paka oba kibaluma kibanogone temugenda kunkangakanga so mwami Abedi kirungi nnyo nti alinayo obudde bwayagala okumpa okubaako mu lutalo nange naye njagala amanye nti bwandabanga nga nzija yesege kuba nja kumuyitamu nkiddemu wonna bwandabanga nga nzija Mr. Kalevu tegeera nti ebijja birala wesege todda mu firimu yonna kuba nja kuyitamu gweze kubuulira omanyi abo abantu
bave mu biri ebyagamba nti tugenze mu election time tugenda kuba babanda tugenda kubanda wala tewagenda baawo kusiga A will be A, B will be E. Mugenda byoge. Kati mbwa Abedi who is he damn who oyani. Genda mangu omulire mu bisolo bye wasoma n'omuddo. Manyi yasoma kujanjaba atala kamala. Kati ali awaleta story. Tondetako story gwa Abedi nawe man. Bajita pale FM 17.9 ekulere omuntu waiso tusibule. Ebana mutusonyiwe we tuba tukozesa olulimi olutali ofiso. Abantu bafa bawuliza pale naffe bisukako kwa kati otunulira omusajja nga Abedi nolaba omusajja omukulu atalinamu wadde ensa ate munnaye abo Abedi ffe twabatyanga nze Abedi oyo namunoonyako neye Makerere nga ngamba nti omusajja ono nga ndowooza nti mugezi kumbe yasomanga bintu bya Sekoko efuuse embuzi twala erigwa Abedi ate kati nange ngamba kya Abedi emasaka ngenda kugobayo kati nze nange ntaddewo emasaka ngenda gobayo Abedi kati bwe bya fitina nze ntandise kwa Abedi bannamasaka temukiriza Abedi wadde okulya ekintu emasaka bw'aba alowooza nti w'amaanyi kati nange Abedi nkutaddeko ekibuli gwe obimanyi byoyogerako ebyekibuli ebya fitina obimanyi tebamukiriza okwetaayiza mu kimanya kabonera Abedi temumukiriza so gwe Abedi ani gwe Abedi n'akasanke kakulema